omwezi gwa 7 omuggalo gw'ennaku 42 kutogera kubuzaako ennaku nga 6 tunagenda okudda ku balaza nga kutubuza ennaku nga ziizo tusuubira nti omukulembeze w'eggwanga oba oliawo sabbiiti eyo anaabako okwogera okw'enjawulo n'okwongera okulambika ate directive endala newe tulina okuba nga tukwata aidha okwongeramu oba kyonna kyanaaba ayagadde okuba nga ayogera n'okulambika okusana ku bannassaayansi kati bebataputira eggwanga lino ebintu ebisinga mu mbeera ekirwadde ekya covid naye akadde kano tuba tugendako ebweru w'eggwanga okulaba no wano wennyini popular daily monitor tulabe lwekino olwayo biki bibiwandise mu nteekateeka zaabyo naye nga katono nnyo bannaffe aba MTN bagenda mu maaso okwanjulira n'okujjukiza nti ebisale ebyokusindika n'okufuna ensimbi mu nkola eya mobile money byasalibwako okuva nga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokutaano kati sindikira abakadde mu kyalo sindikira mikwano gyo bajja kufuna ensimbi zino ate mujja kufuna obubonero obumanyiddwa nga MTN Thank You Points osobola ozikozesa okugula ebintu okugula airtime oba okufuna data n'osigala nga otambula ku mitimbagano egy'enjawulo mu mukutu ogwo gwa MTN abagamba nti everywhere you go ate nga balongamizibwa ekitongole ekyebyempuliziganya ekya Uganda Communications Commission. Daily Monitor omutwe omukulu guguno agambye nti ensimbi ez'okugulira waka 529 emmotoka buli omu ey'obukadde 2 zisobola okugulira bannayuganda vaccine oba eddagala erigema ekirwadde ekya covid obukadde 7.5 wekijjidde nga Ssaabaminisita yakavaayo okugamba bannayuganda buli omu aleta 10 tusonde okugula eddagala erigema bannayuganda ekirwadde ekya covid. Ono babuuza nti priorities eziriwa what are our priorities biki ebiteekeddwa okusookerwako n'okusembayo emmotoka kyekikulu okusinga okugema oba era ne bakuterako ekifaananyi ekiri ku muko ogusookerera ddala ogwa Daily Monitor ekya minzaani minzaani erudda kuliko empiso n'eddagala erigema ekirwadde ekya covid-19 ate erudda kuliko emmotoka eno y'emmotoka yeewunzise ssebo yeewundisikidde nnyo erudda olw'emmotoka egikubye kumpi egimazeeyo wano bakulaga empiso ne masiki nga bibino waggulu eno bw'oba walabalamu emmotoka ez'ababaka 529 bagenda kukozesa obuwumbi 1,500 twetaaga obuwumbi 41 okugula doses eza vaccines oba okugula eddagala erigema bano beebuuza nti kiki ekikulu kati bakulaze nti wano emmotoka ate ensimbi ez'emmotoka zino 1,800 obuwumbi 1,800 zikubira wala ensimbi ezeetaagisa okugula eddagala obuwumbi 41 tutoleko butozi wano 41 balance tumubawe wano tubawe babetitenkanya bakuleze baguze mu zino bagabanye wano nno Omunnyo ne kagamba nti abaka waakiri okufiira mu mmotoka zaabwe baga nti okutwala kuwadde 10 waakiri bafiira mu mmotoka alinga agamba nti ababaka babuuza nti tutwale 12 baga nti waakiri tufiire mu ki tufiire mu mmotoka katufe covid mu mmotoka zaffe ninga tugenze n'emmotoka naye nga priority kyekiriwa naye ndowooza ensimbi zino ez'ababaka ba panel ezatteeka ziri mu teeka okuba nga zibaweebwa obukadde bwabwe ebibiri buli omu okugula emmotoka eya choice ye naye ndowooza kyazzeko incidentally nti ate wazzeewo obwetaavu kiwulikika ng'ekiryani fair okukwata obukadde buno oba obuwumbi buno n'obugula ki emmotoka z'ababaka ng'ate waliwo obwetaavu obwaki obw'eddagala erigema ekirwadde kino ekya covid-19 n'embeera eriwo ng'abantu bafa kiwulikika okuba nga kiri very fair naye ate kiri mu teeka nga parliament ateeka kuweebwa emmotoka enemuyambako naye ng'ate logically tekikola kikola kubanga kyateeka morally kale morally ne logically tekikola kubanga ndowooza balina kuba lobinga bulobinzi oganya nti omubaka bannaayi tulina embeera egenda maaso bannayuganda abalonzi bamwe tubagamba buli omu aleeta 10 aleeta 10 bwe twawadde 10 buli omu akomyewoko waakiri tugule eddagala naye mugenda kutwala 2 ndowooza kwogerezanya nabo naye nga ensimbi zaabwe tewali byakwogerezeganya byakwogera nabo nti bateekeddwa okufuna ki emmotoka zaabwe nene z'eddagala nazo zikole ki ziteekewo nazo zinoonye simanya bwekitegedde kyeŋŋamba lwaki osooka okunoonyeza emmotoka bwobanga osobola okufuna ez'emmotoka yendowooza kati endowooza eri mu bannayuganda yeeyo nti obanga osobola okufuna ez'emmotoka kitegeeza n'ez'eddagala osobola okukola ki
kwe motoka bolyo zisobola okukola ki okulinda n'eddagala terikola ki acha kugamba nti priority erudda wakiriwo ekiteekeddwa obusungu n'enyiike okulaba nga bannayuganda actually ndabyeko wano ku muko guguno ogwokutaano bo bagamba nti wakire babaka bakomyewo ensimbi zino oba nga lazima balumirirwa nsi yaabwe balumirirwa abalonzi ababalonda bakomyewo ensimbi zino zigule ki zigule eddagala naye obusungu bwonna buva ku kimu nti olwaleero bw'otunulamu emmotoka n'eddagala kiki ekisobola okulinda kuba byonna byetaagisa tugambe nti n'emmotoka zikola ki ababaka ba palamenti sebo ayinza okuwangula akalulu asobola okuwangula nga talina kituufu togere ekiriyo asobola okuwangula nga talina naye ate omubaka wa palamenti okulaba nga abookera booda nakyo kikola ki lindako kyetaagisa okumuwa entambula ng'abalala muna baweebwa entambula kubanga ne baminisita abakalondebwa bajja kuweebwa ki abamu babawadde babawadde n'obbawa twogera ku babaka 529 ne ba officials lwaki babaka tebafuna bateekwa kufuna naye ekikulu kiri muli tetugaana kubawa naye tusooke ki kiriwo ekyandisoose byonna byetaagisa byonna byetaagisa okulinda naye ekisobola kubanga nabo bennyini beetaaga okubanga bagemwa kati ekisobola bakugambye nti waakirika bafere mu mmotoka zaabwe covid kabatire mu mmotoka naye tebajja kubawa naye nga tebakoze eki omwoyo gw'eggwanga guli luddawa nze banamala ngamba nti obusungu n'enyiike oba nekyolaba kyonna ekigenda mu maaso abantu balowooza balina endowooza nti obanga osobola okufuna obuwumbi buno obw'emmotoka then nezeddagala nazo osobola ozifuna so owekitiibwa Nabbanja bwavayo n'agamba wano nti bannaffe bannayuganda tubeegayiridde mutukwatireko gavumenti eri bubi mu kiseera kino ekyeddagala balaba ng'alinga abakola ki abakuddaalira obukuddaalisi kuba lwaki ofunye ofunye ez'emmotoka kakati bo abalonda ababaka bogenda okuwa zino ate bweyongera okukamulamu bano bo abatiini obawadde ezaabwe era mukyala Nabbanja bwano abantu bamunyigidde nnyo sagala nkulimba era gwe mukwano gwe genda omugambe abantu bamunyigidde nnyo okutuuka okugamba bannayuganda nti bannaffe mutukwatizeeko liri ng'okwata sente ate ng'owa ababaka ez'emmotoka ate n'oddamu n'ogamba bannayuganda bano abaavu abankuseere abalumu enjala nti bannaffe mutuyambeko kubanga okuddaala kwenye abeera kuddali akuwadde 10 lino asobodde okulifuna nagga nti ku 10 ate 15 tukuguliremu eddagala naye ng'ate ono omubaka ye gwe walonda yamugjeemu amaze okubanga amuwakako yagende kuba kukyale ne mu mbeera eno lemiteriyo ne mu mbeera eno yennyini ababaka bayinza okusalawo ne baga tukozese Zoom tiwali kutambula genda ku palamenti obawa katukozese Zoom entambula zibeere entonotono z'omu constituency abo bwabanga asobola okutambatambula n'entambula zabo basobola okukendeezaako balindeko n'ekirala kyennyini nti bagamba nti bajeti yaabwe already bagisalako by 40%. Entuula eza committees basalako bafunanga emitwalo 5 simanyi ze bafuna kati n'okugenda ebweru entambula ez'ebweru bazisazaamu nazo ne zikendeera kubaga nti almost 40% ebajeti ya parliament bagisalako kati ne zino ez'emmotoka baali basobola okugenda mu maaso ne bongera ne bakechulako waliwo kati obwetaavu tusale wano sala wali tulabike nga tugula ekikulu kati kya ddagala nenze ngamba ensimbi weeziri teziriiwo ate baali balina tugenda tugende twesolooze kukudaala okukuddaala ensimbi weeziri teziriiwo tebaali tugambye ndowooza priority badde mbatunule anti kyekyo naboogera ku priority at the back of their mind bamanyi nti ensimbi weeziri naye musalawo kuziteeka mu biki mubitagasa twadde twogera ku gundi pickups za billioni zimeka baleeta zaali billioni 29 ne bazimbako etterekero ly'omusaayi ne bazimbako eddwaliro balance ne bagamba bagulemu double cabinet 24 billion okitegeera double cabinet zeetaagisa nnyo mukadde kano okusinga ambulance oba eddagala katolaba ekibuuzo tekiri ku nsimbi oba weeziri oba tezikoze eki n'ensimbi weeziri naye ziteekeddwa mu ki naye ne bano ababaka betwogerako ababaka bali 529 NRM yesinzaako ababaka balinga next officials obeera bidda twogere ku babaka bokka kubanga ex officials bo bayinza okulindako oba oliawo twogera ku babaka 529 NRM erina ababaka 330 n'omusobyo basobola okukanya bonna ne bagamba nti embeera eriwo kati okwidentifyinga n'abalonzi baffe ekyo kyerabire njagala malayo state okwidentifyinga n'abalonzi baffe bano tulindeko akasande ke tufunye kano
bagulemu abalonzi baffe eddagala eribagema tunafuna oluvannyuma nkwanukudde ekyo kyerabire tekiriiyo abaka ba parliament oba wa NRM oba wa NUP oba wa DP mbavayo agamente ensimbi ezange ez'amotoka musoke muzireke mugulira abantu eddagala bote balwala bote banafiirwa ku bantu baabwe abafudde covid bomanyi bawanga obadde ogoberera nnyo ensonga za parliament bomanyi ekintu ekigatta parliament yaffe munyago kasaka sente ensonga ekwata ku sente egatta parliament yaffe awo n'olweggulo tewawuliddeyo ne babeera omu bwati ne babeera leader of opposition ne babeera ani ng'agamba nti ensimbi zino nedda bandisose ne balindamu akugamba kimu nti omubaka yeetaaga ki yeetaaga entambula nze mbala bali mu ggaali mpya bonna balina eggaali mpya nagamba nti kati omubaka beetaaga ntambula ekigatta parliament yaffe tebagenda bawa ku nsonga y'ensimbi wanaamala tewali wa opposition tewali wa government full stop handi kati gwafuuka mulimu kati baba boogera ku nsimbi ku nsako yaabwe ku allowances awo tewabeerawo wa opposition tewabeera waki mbajjukira omwaka oguwedde nga speaker ataddewo embeera ey'obukadde 10 kubanga yabaganda bagamba nti mukindeke temuddamu kukyogeraku ago ge mazima agakaawa getuteeka okugamba bannayuganda era bannayuganda bwoba osuubidde nti oba wa nuupu nti ojja kuwulirayo wa nuupu agamba nti ensimbi zizino nze nzikomezaawo eri parliament zigende zigule eddagala taliiyo kakati abo balumirwa abalonzi baabwe ensimbi zaabwe naye kiriko singambye ensimbi zaabwe tetuganye naye kirimu okufa n'okuwona kubanga kati kinakugasa ki okubanga okiikira abalonzi bonna nga bafudde baweddewo anti bajja kufiira mmotoka zaabwe wakiri afiire emmotoka ye nawe wafiiriddwako era baludde covid-19 bamumanyi bulungi naye ngaekikulu byonna kugema kyekijja okutaasa eggwanga kugema tukako ku pasentegi yonna yonna wakiri mu kiseera kino nga ffenna tumaze okukaanya nti ekisobola okuyambako akatonotono kugema ndowooza oba oli awo wandibaddewo entegeka ey'enjawulo eddagala oba lya buseere kuba nalabye gundi owekitiibwa ssawa minisita ne minisita Dr. Ruth Aceng nga bagamba nti ensimbi ne bwe zibeerawo nti tosobola kufuna ki nenze ngamba nti kisoboka antu byakulobinga kati covax facility kisoboka noonya sente ne babaga nti dozi ya $4 oba ne bagamba nti kuba bagamba nti eringa mu $4 ne bagamba nti ya $8 sinonyi kuba tuli mu buli munnayuganda afa ensi ebeera ekola ki eggwanga liba lifiirwa birimuko gundi 22 catch 22 tugule kino tusooke kiri naye nga ffe twandibali tugamba nti oba oli awo batutwala balabanga emmotoka esobola okulinda balabanga emmotoka kyekikulu emmotoka esobola okulindako ate obulamu kubanga agenda okutwala mu mmotoka eno ye mulamu bosoose okuba tebafa ababaka tebanafiirwayo waddebafa bafiira mmotoka zaabwe kale Daily Monitor yoyo awanise ku nsonga zino zirimu okusika omuguwa naye nga ebisinga byonna era bya ddagala wano wuuno omukyala eyakoze eddagala lya covid agamba nti mwerabikirivu bulamu buli mu matigga kyo kino kituufu oyogera bwati kituufu ne profesa Ogwanga wamulengera awo emabegakaawo yeweebwa obukuumi obw'enjawulo nekyo nakyo nno kyetaaga kunoonyerezebwako lwaki ovaayo okukola eddagala erigenda okutaasa ate obulamu bubeera mu matiga obulamu bwe bubeera mu matiga ekitegeeza nti waliyo nakyogerako bwanamala wateekwa kubanga waliyo akabinja akabamafiya si wano mu Uganda waliyo akabinja akabamafiya akataagala covid akoleki agweyo aveewo nkyogedde kale paaka yino akakiiko akanoonyereza ku nsimbi bagambye nti bagenda kunoonyereza kwabo buli eyafunye akasente ak'emitwalo 10 bamanyi obaddala gwe wadde oteekeddwa okuba nga okafuna anti mu settlement ya prime minister yagambye nti enkalala ajja kuziwaayo eri parliament paaka ekoleki actually yawaayo ne ka flash disk akaliko gundi yakawempe n'eggulu batandikiraawo ebyekeneenye so Meredith Sseggona yakulira akakiiko ako agambye nti bagenda kukubira buli omu akasimu bakubuuze ku peegi ey'omunaana bakuteereddewo abakulembeze b'amawanga oba abagundivu mu nsi ng'essimu zaabwe zaalumikibwa bangi wuno Dr. Tedros Ghebreyesus owa WHO Director General Emmanuel Macron wuno Imran Khan wa Pakistan naye munene oyo naye bamugira ate ono President wa European Council
bona babadde nga amasimu gaabwe bagalumika na Spylix eno ndowooza badde y'amaanyi ne wano bajogeddeko Spylix Uganda UN envoy phone tapped ne wano omukungu wa kitongole ky'amawanga amagatte Adonia Yebale naye abadde ng'essimu ye bwagikuba bagirumika. Yes, bakulaze wano ki ekiddako Water West New Bus Company ki ekigenda okuba nga kiddako wano bakulaze byaliwo omwana ono yakomitiza suicide byasooka okuba nga akola Daphne Kimuli ne wano bakubuuza nti what next after 42 day lockdown tubuuza ennaku mukaaga bwe ziggwako kiki ekiddako ojja kuba obisomako wano mu Daily Monitor obeere nga obitegeera. ndaba mu Makerere efunyeyo ekyuma ekya covid obumbi bubiri kya vaccine no kino ndowooza kyali ayogerako president kyali agamba nti ng'omakunnaggwako yasaba okuludde ekyuma obumbi bubiri ne miliyoni 6 kijja kukozesebwa bannasayansi ku university okudevelopinga covid drug and vaccines. Eryo sigulire ddungi bannasayansi baabano tebatudde bagezaako okulaba nti bakola buli kimu. Ekyuma kino kijja kuyambako mu kukola vaccine zaffe oba eddagala erigema ekirwadde ekya abaana b'obuwala miliyoni 5.3 nezo 53 million ndoza mu nsi yonna nti bavudde mu masomero abalemeseza okusoma. Ate otugalako eno mawulire ag'ebyemizannyo era Olympics gye twatandikiriddeko yeriko olaga nti Captain Bwogi gets by round of 16 babiwandiseeko wano byonna Tokyo 2020 yerimu bakulaze wano omu ku bawuzi baffe Namutebi abagenda okubanga tulina ne ttiimu ey'abawuzi egyo gy'emizannyo gimbadde gyogerako egyo girimu emidaali ssebo abantu batwalako emidaali mizannyo egyo gigisitaazi tugenda kugijjayo bannanziri bagenda kuleeta emizannyo wano bagenda kuleeta baganye Nanziri will face home girl Sukimi Namiki ne round of 32 ku Sunday kazona naye mu butongole emizannyo giggulawo olwaleero jakubanga gifundikira ennaku z'omwezi nga 8 omwezi bagambye nti sawa 9 sawa 9 Ugandan time women singles women singles early this morning 3 am 9 n'ekitundu ez'okumakya Catherine yatandikirawo ssebo yagenda okutandikawo 9 lane 1 of hit 2 against rower from Greece Trinidad and Tobago Uganda ssebo yagenda okugulawo so tujja kuba tumulinze nnyo tulabe ate full day one schedule babikutereddeko wano byonna bakulaze nti ajja kutuuka n'owa Greece owa Trinidad and Tobago owa Singapore Ireland and Mexico so Munnayuganda ajja kuba wakati w'abantu abalala 5 tumusabire balabike nga batunka mu muzannyo ogenda okusookerera ddala naye nga opening ceremony ye yaleero essaawa zetwagambye 8 ez'e Uganda bajja kubeera mu National Stadium eyo mu kibuga ekikulu ekya Japan ekya Tokyo. Katuumulemu katono nnyo tulabe obubaka bwa Mzee Wilson Tamale manya ekidduka kyo bwe tukomawo ate tujja kuba tugenda mu mulamwa gwaffe tulabe bye tugenda okwogerako what next after 42 days eza lockdown kyekiddako tujja kuba tugenda ne bannaffe abali ku nguudo eyo katulabe obubaka bwa Mzee Wilson Tamale. Jo yabadde ayogera ku nsonga eya obubonero bw'oku nguudo bwakyatambulira muno wali twagala tulabe abantu bamanyi obubonero buno bw'olaba sharp bend okola ki anti kati bwana amalo manyi nti kale kazola tumulengere tudde naffe twongerezeeko ku bubaka bwa Mzee Tamale.